era oggule amatu gange mpulire obulungamu bwo. Abaddugavu mwenna mukomeewo eka tusinze Katonda butereevu. Tukomeewo gy'oli Katonda w'ebitonde byonna. Tukomeewo gy'oli nga bwe gwali mu kusooka kw'ensi. Tukomeewo gy'oli Katonda w'ebitonde byonna. Tukomeewo gy'oli nga bwe gwali mu kusooka kw'ensi. Ensi yali nnungi Katonda mu kugitukwasa, naye obulungi bw'omuntu bugifudde ekitagasa yonna. Obulungi bw'ensi eno awesimisa buli omu, bonna mubunoonye mulowooze kubaliddawo enkya. Tukomeewo gy'oli Katonda w'ebitonde byonna. Tukomeewo gy'oli. Agulizibwenga nnyo ayi Katonda ayebenga ekitiibwa sinzikagazibwa bwatyo bweyagereka kikala ddala ewaawo n'oluvannyuma lwa twetembe eryo tuba tugguse butereevu bakita kugoba bumale. Tugobye bumale kubanga obusonzi bubeera bwekunya. Weewaawo oba bwekunya yenze ekigozi saatuula ne munnange Ssekajja Lugoloobi tuba tukutuusizzaako enteekateeka nga bwe twali twabasuubiza. Titugenda kuba tubaggusaako okuyigiriza okw'enjawulo. Obulango mwabulaba nkakasa tumaze ebbanga nga tulanga, naye lukyanga lubanga lwa mmindi tumaze ne tutuukiriza. Tugenda kuba tuyigiriza ebyo ebikwatira ddala omudduga, ebikwatira ddala ku nnono yo, ensinzaayo yatandika etya era yadobokanirawa. Ye bannange omala okutegeera ogikomezzaawo otya okuddirayo ddala eri Katonda wo. Tugenda kusooka nakwegayirira okuva eri omubaka waffe. Omanyi ffe tetwekweka twogera ebyaffe by'amazima na bwenkanya bya bwerufu. Tuli be Ssekamuli era gwe mutala gye tuva munywereeyo. Beruwera ali wala nnyo Bulemeezi wamma tunaayitanga babiri Bulemeezi. Katusirikiremu tumale okuwulira okwegayirira, oluva mu kwegayirira ate tukomewo tutandikirewo wennyini wetugenda okugira nga tufundikidde. Kati atwewombeeke tugende mu kwegayirira. Agulumizibwenga nnyo nnyo Katonda, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa. Amawanga n'amawanga gonna gamusinzenga Katonda wa byonna nga gasinziirira ddala mu butonzi bwe mwe yatondera byonna, kubanga bwe kyali olubereberye bw'atyo Katonda wa byonna bwe yagereka n'ayagala kibe emirembe n'emirembe nga weewaawo. Ayi Katonda omusukkulumu nannyini bitonde, ffe abatonde bo era abaweereza bo ku nteekateeka eno ey'okuluŋŋamya abatonde bo ku lutimbe luno, siima nannyini buyinza ozibule amaaso gaabwe balabe obutuufu n'obuluŋŋamu. Siima Katonda omusukkulumu oggule amatu gaabwe bawulire obutuufu n'obuluŋŋamu. Siima nannyini bitonde basize amaanyi agatega n'okukwasa obutuufu n'obuluŋŋamu wakati mu kulambika obutonzi bwo n'obwa Katonda bo. Kwegayiridde Mukama wange omulungi ow'ekisa, na bonna obaweereze mwoyo wo ow'ekisa, ababagulizeeko abawuguse basobole okusembera okuwulira n'okumanya obuvo bwabwe n'obudde obudda gy'oli, kubanga obuyinza, ekitiibwa, amagero n'amatendo bibyo Katonda wa byonna, emirembe n'emirembe n'emirembe.
nga weewaawo oli w'amaanyi, oli wa buyinza, oli wa kitiibwa, oli wa muwendo. Ayi Katonda, oli w'amaanyi, oli wa buyinza, oli wa kitiibwa, oli wa muwendo. Ayi Katonda, oli w'amaanyi, oli wa buyinza, oli wa kitiibwa, oli wa muwendo. Katonda w'ebitonde byonna ebiri mu bulabika n'ebiri mu butalabika, emirembe n'emirembe n'emirembe, nga weewaawo. ate nga weewaawo okwegayira mukuwulidde tukomyewo. Owayo otera okutambulako ku mikolo ogeze n'onyumira ekkanzu. Kyogamba ekkanzu onyumidde ekkanzu kale nno ku luli mbadde nga bangamba nti mukkiriza Seka gyeteekako ekkanzu bangamba ekkanzu yaki nga nze nno nninda njambale nga bwambazi ku mukolo ate bwagamba nti ekkanzu kunyumidde era tujjanga kola fina ngenda gulya ddala n'obulala nga buwe weewaawo nkandigenda kusibanga mu nsi weewaawo yati era omusajja omuganda bwatu bwagwanidde okuba kubeera mu kkanzu naye nga ku mikolo otera okugendagendayo ku mikolo egyo singa obeera ng'ompise ng'obadde ompadde ekitundu kye ngenda okulungamya naye bwompita ngenda entuule ngenda kukola gwakulya togendayo ndo gyentirayitira tuliira ddala tubeera tugenda twala omukisa guno beebaza bannange bagezezzaako okulungamya olulimi lumu tweyagalira kati olulimi Oluganda. Abaana babeera eyo ne boogera ebisoko ebisoko ekirengero ebisoko bitambula nange ne bajja baluwomesa okufa obufi naye ekyetuleese mwabatulaba tuzze okwongeramu ekinogezi ekibadde kibulamu mpozi nga tunaba kugenda wala omuntu olina okusooka okumujjukiza emiramwa gyaffe tujja tutambulirako kuba luli twasooka ne tubalaga kali akasooka ako ne bakalaba era baaliwo mukadde ako bangi bonna baga nti kaakano twakalaba bulungi nnyo enteekateeka zijja nga zikola nga zibadde zikolebwa naye tulina okwongera okubajjukiza nti olwaleero enteekateeka eno okuggyako mpozi bali bannaffe bagiyita puroguramu naye ffe waffe tuli mu lulimi Luganda enteekateeka eno gye tulimu eyaffe mu lulimi Oluganda olwaleero omulango tugenda ojjuwa oba enteekateeka eno nga bweneetambulanga tulina okuyitibwa nti olugendo lwaki olw'obukkiriza tukulaga olugendo obukkiriza gye butandikidde biki bye tukoze tutuuse ku ki ate tuluubira kutuuka ku ki kati byonna beera nga olindira bulindirizi omuweerezaawo Ssekajja Lugoloobi ne munnange saatula kigozi tubeere nga tubatuusaako buli kimu gwe nno bw'onoba ng'ositunkanye bigenda kukuyitako ate olwala nga bikuyiseeko ate oba oli awo kugenda kwejjusa ogambe singa nategedde ate n'abaakafunye bamenye osalamu obutubutubu weerezaako munno naye akalabe tubeera mukodo bwe weeyagaliza ate kiba kibi olina okwagaliza ne banno yagaliza okole ki ofune nga bwe amaze mukulu Ssekajja Lugoloobi wamaze okulambika tugenda kutandikira ku lubereberye ekigendererwa kyakugula obusenge obuli mu baddugavu omanyi abantu tutambula era waliwo omusajja namuwulira ng'ayogera ng'era ku lutimbo lwalina enteekateeka gye yatwalanga ng'agenda n'akoona nnyo ku mutwe n'agamba bwe bwavu wamuwuliranga oyo naffe tuzze okukikita nnyo obusenge obwo obw'abaddugavu obwo obubadde bugaanye tubugule era nkakasa we tunaafundikirira tujja kubaako tetupasudde olubereberye abantu balina endowooza mu lubereberye abantu si bumuntu amanye buli muntu alowooza bubwe era yebimu kubikundeesezza ate bwe kinaagira nga ndiita n'omulala era nga ndiita n'omulala paka we tunaalaba ate oba naabaayo yalina olubereberye nga luli eyo kuba tulaba naawe enamba yange weeri awo ng'ojja tulaga abantu eyitawo ng'ojja tulaga abantu olubereberye olwo abantu abamu balina olubereberye nga weewuunyisa kika kigo kya lubereberye kyomanyi engeri gye twajja
amanyi gye ntambulira eyo ba gye mpangalira. Oli agenda n'agamba nti mu lubereberye simanyi bawandiika ne bagamba ate simanyi Adamu ne Eva ate ne bakola bwe bati. Ne byensubira ne ngamba nti Adamu ne Eva kyabeerayo Adamu ne Eva. Nombuuza nti gwe oli muzzukulu wa? Nti nze ndi muzzukulu wa Adamu ne Eva. Nombuuza Adamu ne Eva ate kati gwe. Ebyo byebimu ku byatutanudde ebyantanulidde ddala tujjewo obulimba obw'enkukunala. Ate abantu bakulu oyinza n'okwewuunya nga abamu ku batulaba awo era ddala akkiriza nga bw'ogamba nti ye muzzukulu wani. Naye ng'ate osanga ekitabo nga n'omuto kwekiri bakita kubala. Nze njogera ebituba n'okujulizaanyiriza. Kirimu okuva ku mwana wa Adamu asooka n'omuzzukulu yabaaba wakumekooyo adiira ddala kumpi mu myaka ddala egisembedde. Sirabangamu Kajjangu. Kajjangu tabasobola kumulaga. Etaliimu. Tebasobola kumulaga. Naye ate bamukibi tobasanga awo nga yakugamba muzzukulu wa Adamu ne Eva. Nze nno mba nsuubira nti ekyo ekintu omuntu obeera yeerimbise bwerimbise. Yeerimbise bwerimbise. Nange ebintu bya Katonda bigwanidde okuba mu kwerimbika. Abasinga bakitegeera nti bw'oneerimbika naawe ogambe nti tibagundi naye yakoze bw'ati kondi yakoze bw'ati naye nga mbeere bwe nti bwe n'olimu okumanya ekyo ky'olina okukola. Era n'olekerera okulima olubimbi olulwo n'olima ate bw'omulirwa. Kakati nno munnange gwali eyo ng'ekyerimbise nga muweereza munnange bw'agambye. Njagala otunule ennyo weetegereze. Ddala bwe weenoonyereza olina akasaayi akatono ennyo enzira yadde akatono bwe kati. Nze sikalina nga nze. Webali kukkiriza maama. Kati katubuuze munnaffe ali awo. Gwe weenoonya obulungi weerabamu akasaayi akatono wadde akayizirayo. Ate nno oli gy'ali agamba aboogera byabwe. Ebigera ogenda kulaba ozikomenti empitirivu boogere bino boogere bino. Tetutidde. Boogere naye ffe tuzze mufunemu akalowoozo tunule ojjukire. Olumanyi gy'ova kijja kuyamba omumanya gy'olaga. Ate oba tomanyi gy'ogenda sooka oyimire obuuze. Ye nga tombuuza olubereberye obwaffe olutuufu. Era mbadde nnyinda kwongera okukubuuza kubanga sobola kukulekerera. Era kyemmanyi kati waliwo ateekeddwa okumanya olubereberye obwaffe luli. Nga era ali awo kati ne byabadde akola awummuzza. Mbawulire. Onze nga nkuzeekuzeemu nanoonya omusajja oba akyaliyo kyemmanyi kayinza okutambula n'andaba. Omusajja yansomesa ku lubereberye lwa Kintu ne mukyala we Nambi. Naye wayambibwa nti wansomesa nga nkyali mutoototaawo nga bisoma bikibiina kyakusatu. Temunfuna obubi ne mugamba ate nagambye nti Ssekabaka Kintu teyaliyo. Nedda Ssekabaka Kintu yaliyo. Naye obuno obulikonda obwayongerwamu olugero ne lujja lufaanana olugero za Wakayima ne wange. Naziwuliranga nnyo. Kati olugero olw'omugaso olulambika olwandibadde lulambika entandikwa y'omuddugavu gwe naddala Omuganda. Manyi neewala nnyo okwogera ku ggwanga erimu. Kuba ate bunaagira ate ng'oli ajjako bagamba bikwata. Bali ku byabali. Kati kyenva nzikaatiriza gwe omuki omuddugavu. Nga naye weetunulako ng'olaba. Kasa weetunulya n'ogamba mutuufu ekyamazima ndi muddugavu. Awo gwe sigala kulaba. Kino kikwata ku olugero lwandibadde lulambika okuggyako olulyoka lufuulwa bano abaana nga batera okulaba. Wakayima ne wange oli agudde mu kinnya aleeta eddaala. Ne batambulira awo. Enkola si nnungi. Naye yalina ekigendererwa tuli maaso eyo tulikituukako. Naye kakati katusooke muddugavu olabe wajja otya olugero olutuufu lwendeese. Ng'omuddugavu watandika okubaawo ne kinene ne omukalizaawe
era ng'oyo Nabinene ye yagenda mu kitundu ekya Natimba. Nkuwulira ddala. Maama Natimba. Nga ye yatimbulukukamu buli kyolaba kiramu ne bye mulowooza nti si biramu, buli kyolaba ekiri ku kyazi kino nsiisira eno. Nze nno mbadde kuwulira ngenda kubuuza nti ate Nabinene y'ani? Nabinene yakyuka n'adda mu kitundu ekya Natimba. N'alyoka atimbulukukamu nenga ye kinene yaviira ddala mu ngalo za Namugereka. Omuddugavu teekayo amatuugo bw'oba osobola ne byokulabirika awo wano mwentuuse wa mugaso nnyo. Olaba nange mwennyini kasooga ntuuse katundu ako ak'okutimbulukuka neebuuza ate kati okutimbuluka kwe kutya. Ngenda kutuukayo. Njagala omanye nti naawe waviira ddala obutonzi bwo bukwataganira ddala ne Katonda wo. Era kitaawo aviira ddala mu ngalo za Namugereka badde babalimbalimba. Kati nze nteese Kawero kubibasangulamu. Era oyo n'omukaliza we Nabinene yamala n'akyuka n'adda mu kitundu ekya Natimba n'alyoka atimbulukukamu buli kyolaba, buli ekiri ku nsi zadde. Naawe wennyini jjajja wa jjajjaawo olwo ensi ne tutandika okugibaako. Waliwo ebitundu ebyongera mu maaso ng'ebya Nambi olwatuuse okulambika tujja bikoonako mukaddako. Njagadde nsooke enkomaawo bya Nansasi nga tansi okusakirira ezzadde ebyo byonna tugenda kulikoonako muli baakuyiga bingi. Kati naawe okoonera ku munno ali ewala asembera bw'okamusindikira ng'omugamba abasajja waliwo abasajja aboogera ebituufu. Kubanga bw'omanya ekituufu okutegeera ne kujjula mu ggwe obutuufu ne buba mu ggwe tewajja kulemaanye kubaawo weewaawo. Kati olwo omuntu atandise okubaawo okutimbulukuka teebereza ffenna nga bwe tuli wano olina omukyala omukaliza gy'ali olina omukaliza weewaawo. Waliwo naye embeera ye waagibeeramu kuba ye naffe tugiyitamu. Era n'atuuka ekiseera n'aleeta ekitonde ku nsi twandiise ezzadde. Kati ekitonde ekyo ne kibaawo. Ekitonde kyabaawo waliwo akatambi kogenda okuba ng'olaba ketugenda obbasizaako balabe. Omanyi ebintu ogenda n'osanga waliwo enayitanga abantu bakuba n'emiranga n'embikubayo eriiso nga waliwo omwami omu bamukuba ebigo miyitirivu nnyo naye nga abantu bakutte ne kumutwe abantu bakutte ne kumutwe bamukuba ebigo netuulayo naba omuzeeyi ng'anakuwadde nnyo ne mubuuza kiraga anti oyo omuntu waffe kozeeyi bazannya kazannye n'ebiringa ebyaddala kugamba waliwo bye batwala nga bya mugaso kubanga balabamu endabika y'abaki y'abali ebirowoozo okunyonyogera obuntu obwo tulabe nga obusenge bwegguba ebirowoozo ekintu kibalabyemu omwo kastabalamu obanga bo naga ngenjera kumuddugavu nga nawe walaba weetunulako oba oli muddugavu ate n'omwana wattu osobola okuba ng'oli mweru bwenoga nti nze ndaba ndi mweru naye ate ng'obweru bwo butegeeza kasobera nga oli ku lukalu lwa waneeni olw'abaddugavu nga tozaalibwa eri mu mawanga g'abali ag'ebunaayira webale kutegeera bano bwe tugamba nti Ssekabaka bali byagamba nti bano abajja bakola ki abajja bazunga oba kubaddeho kanayi kyavaawo tebagamba nti bano abazungu kati ekibinja kyo bwe kimala okuvaawo ekyalo ekijja Kabaka nemubuuza nti bannange bodde otegeera otya ebigambo ebyogera nti munnange wetabangereza Bugereza otabangereza ng'akola ki
nga mbitegeera ekyo kibenje ne kikola ki ne bagamba nti Abangereza bakoze eki bazzeeyo kati gwe kasaba otunulira nga toli mu bali abajja bageza ate nga si gwe mu bali abajja bakola bate abajja bazunga ogwami oteekeyo ebirowoozo ng'omaze nga omuddugavu maze olukalu lwo gwayifaana bwe butyo nga bwolaba era nga Namugereka akuteereddemu buli kintu nga bwolaba omwami oyo kimanyi nti bajjajjaabo bayogeranga ne Namugereka n'omwoyo wa Namugereka ng'abaluŋŋamya nga omwami oyo gwolaba ng'atambula bw'awulira eddoboozi bagera ne bagamba ebyo byolaba doodo n'ebyokulya bye mujja mulaba byonna okulya noolaba nga tebalyanga mmindi wabangawo okubagamba nti kwata ekyo ky'oba okola otya mwoyo yajjanga n'abagambanga wabangawo mwoyo yabakola atya yababuuliranga ng'abaluŋŋamya mwoyo yabaluŋŋamyanga era gy'ova olaba era bwe yafunanga okukoseka bamugambanga nti ekyo kati ngitale nga bw'olira abamusajja wattu ayitambulamu gwe tulowooza nti atambula jalaga talamanyiyo yabanga amanyiyo okuluŋŋamizibwa kwakkanga butereevu okuva eri mwoyo okuva ewa Namugereka tukuyita eri mwoyo ne kuba nga kumutuukako buki kati okyo omuddugavu kye wagenda kati nno nange nayiseeyo olunaku olwajjako okuseka mu bwaleero nayogeddekoko n'abaami abamu omu n'ambuuza mwoyo gw'oyogerako naye muntu obuzibu nga bukyali mu ggwanga mu yangamye mwoyo naye muntu asangibwawa nafuuba alina omusajja okumunyonyola okutegeera mwoyo kiki ate gwe bw'ovuddeyo n'oyogera ku mwoyo naye nga alinayo kankuwulirize kati omusajja oyo ky'owulira awulira essaawa eyo mu ddoboozi eryo ogwo mwoyo nabagambye ebintu byaffe naffe abaddugavu muleme kubitwalanga mizannyo mulemenga kukuba miranga ku mizannyo gy'abali nga mwe kumuyita okuyigiriza okwaffe mu kutwalemu mu ngeri ki ey'omuzannyo era yafunanga ekyokulya nga bw'olaba akifunye era ne yeebaza nga bw'olaba yeebazizza ko Katonda yalabiriranga omutonde we yalabiriranga abatonde be ng'ayita mu mwoyo nga bw'okirabye awo nanga tugenda kusukkawo wano muweereza ate bwe tunaasukkawo embeera bayinza okugamba nti abana ate twakubye ne tubula kubonoona bwonoonyi bakulenda okudduka ate atoyita wammwe kakube kukomaga toyinza kusika okukomaga nsanja bwetulinde omulundi oguddako nga tugenda kudda na bino wammanga bamanye tukomye ku kitundu ekya Natimba mama Natimba nga maze okutimbulukuka tujja kudda n'ekitundu ekya Namukyala Nansasi Nambi ne Nansasi tulabe gye bigenda okutambuzibwanga n'ebitundu ebiddako mu maaso awo ebingi n'ebingi bw'oba okafunye kano weerezaako munno waako ne munno obagamba ate YouTube channel yaffe bwe tuli ku YouTube bw'oba tokalabidde ku YouTube mumanyi bulabira ku WhatsApp kalabidde ku WhatsApp si wabi ne ku TikTok si wabi naye tubaagala nnyo ku YouTube era yitirayo ko nawaawo tekawo ekigalo ojja kuba otwongeddeyo ate kakasa nti obubaka butuuka ku munno ne ku munno nga bwe tugambye tukitanye akasenga ako tukagule ak'omuddugavu kaggulibwe yeetegeere wewa akomewo awakaawo tuve wano sekajja AACO TV.